Ensonga z'ettaka ly'ekkazi okuli ekitebe ky'abasikawutu bonna mu ggwanga zifuuse nnamulanda nga gye buvuddeko minisita omubeezi ow'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja yavaayo n'abaako ebiragiro byayisa ku ttaka lino ekyaleka bangi nga basobeddwa so nga n'obwakabaka bwa Buganda bugamba nti lyabwo ng'ate n'ab'enju ya Ssekabaka Daudi Chwa bagamba nti ettaka lino lyabwe. Ettaka lino we twogerera nga lisigaddeko kawugiro era nga lyesenzeddwako abantu abawerako abagamba nti baagulako poloti ekiyinza okuleka abasikawutu nga tebalina kitebe we bakuŋŋaanira nga bano obuzibu babuteeka ku bakulembeze baabwe be bagamba nti beenyigira mu kutunda ettaka lyabwe. Bano leero bayise olukuŋŋaana olugendereddwamu okukuba akalulu k'okukyusa obukulembeze nga basoose kusaba Muwanika Tumwesige Valentine okubawa embalirira y'ebyo bye bakoze mu kisanja ekiggwako wabula ono bimulemye okunnyonnyola ekijja abasikawutu mu mbeera ne bamutabukira ng'ekiddiridde kubadde kuwaanyisiganya bisongovu. Meaning you as treasurer, you should have prepared your documents within that time to present to the NEC. After from the NEC, go to the board, and after the board, it comes to council. Dr. Reverend Duncan Mugumi okuva mu Ministry y'Ebyensimbe nga yavunaanyizibwa ku basikawutu abawala ategeezezza nti waliwo bannaabwe ababaliira mu ndanga emisege nga beekobaana okubba ettaka lyabwe. Kino kiwaliriza omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Kawempe Afande Nyaika Gilbert okusaba ssentebe Ndola Oliem wamu ne ssentebe w'olukiiko olukulembeze okusazaamu okulonda kuno okutuusa ng'Omuwanika Tumwesige abawadde embalirira gye bamusaba. Someone could have been a big-headed person thinking being appointed by the council he is not responsible to the NEC. He doesn't respond to the NEC. This person is supposed to be a member of NEC. That whatever the NEC does is there with them. Ssentebe Ndola awadde Tumwesige ennaku 4 abe ng'aleese embalirira emusabiddwa nga bwe kimulema wakukwatibwa ggalirwe kuba bakooye ejjoogo. We give the chair, the treasurer, adequate time that he deserves to come up with the report that can be consumed by the board. Because first of all, we have not agreed on the audit firm that is supposed to work on our books of accounts. Then getting this, it is a process. So just rushing 2 weeks, 3 weeks to me may not be in order. My proposal is we give him 1 month. Abasikawutu bagamba nti abakiise ku lukiiko olukadde bazze beenyigira mu kugabira abantu ab'enjawulo ettaka lyabwe ekimenya amateeka nga waliwo n'abalitundako ekitundu nga bagamba nti ekibiina ky'abasikawutu kyabalenzi bokka. Naye essaawa zino bayina olukujjukujju lwe bakozesa nga bajjidde mu kibayita Boy Scout Association. So nga Boy Scout Association yavaawo emyaka kati 75 nitubeera nga tuyina na Uganda Scouts Association emanyikiddwa mu nsi yonna. Nyamahoro Alice nga yakulira akakiiko k'abasikawutu mu kiseera kino nga yadda mu bigere bya General Katumba Amala y'omu ku babadde bavuddeyo okuvuganya ku bukulembeze obupya naye aliko byalambuludde. The treasurer does not work alone. It is a team. I don't take it right to hold the treasurer responsible alone by giving him a vote of no confidence alone. Yet, even if someone has killed the person, legally they see circumstances under which. Neos Chom Muhendo yakusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agale.